Yes, right. Oluli TV bango tubange mitera amayanja musizaako amanyi nnyo okubeera ku UD Update TV. Ntegeeza mwe abali mu diaspora abali kata oli Saudi Arabia mbatumiddwa bali kwekumira ku mayingo gano aga UD Update TV. Awo wennyini bwe tugenda okuba nga tutandikira olunaku olwaleero. Tukimanyi bulungi nnyo olunaku lubadde lwa leero. Former member wa parliament eyali akiikirira Butambala County, Butambala sub-country, tumanyi bulungi nnyo era nga president wa Buga region mu kibiina ekya National Unity Platform era nga ddala ebbanga erudde lya weeks 2 bukyanga buzibwawo. Muhammad Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero alabiseeko okumala ebyokwerinda bye twandiyise security agency okumala ebbanga erudde eriwera ddala bagenda maaso n'amayitire ga Muhammad Muwanga Kivumbi bukyawambi. Tukimanyi bulungi nnyo Muhammad Kivumbi yakwatibwa omulundi ogwasookera ddala mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu ogwa 2025 nga lwaka 2026 tukijjukire bulungi nnyo Muhammad Muwanga wasookwambi era n'atwalibwa n'ateebwa emitala abadde yakakungulayo emyezi egiwera 6 mu nkomyo. Koti Magistrate Court nga asinziira mu mulamuzi Susan yakola ruling n'ekakivu oluvannyuma lw'okumala emyezi egiwerako nga tebayimbwa era ne bamuta, wabula nga tewannayita na ssaawa 24 nga tannaba kubeera ng'abugumya Nampooge. Muhammad Muwanga Kivumbi yasalibwako ab'ebyokwerinda newankubadde baali bambadde yunifoomu nga baddira ddala nti nno bano bamagye ba kitongole ekimu, institution emu ekwatisa amateeka oba abaasalawo okukuuma nga erya Uganda era abaasayininga okukuuma ba civilian byabwe. Newankubadde alabikako wakati ku kamera mukwano gwange yampuliriza, kino tekyabaganya kwegaana mayitire ga Muhammad Muwanga Kivumbi. Ebbanga lyonna nga Muhammad Muwanga Kivumbi amaze okukwatibwa okuwambibwa n'atwalibwa ewatamanyibwa, ab'ebyokwerinda bazze bate ku nningo nga institution eno eya UPDF ne security agency zonna babatadde nga bagende maaso n'okupulizinga Muhammad Muwanga Kivumbi naye bano bazze bakyogera ntakera nga baga bali basiba ku matu ga mbuzi kubali bo tebamanyi mayitire ga Muhammad Muwanga Kivumbi. Newankubadde kino bakikolera mu kamera balabibwako nga Muhammad Muwanga Kivumbi awambibwa wakatambi okujjukanyaamu aka Muhammad Muwanga Kivumbi okubeera omukwano gwange yampuliriza oli kuyigga ebinyomero kujjukatanakako waliwo ekikoneko obeetako. Oluvannyuma lw'okuwambibwa Muhammad Muwanga abadde yakamala weeks 2 nga takubikako kya mulubaale nga bamuwenjezza era neebweya babuse ab'ebyokwerinda bitongole byonna omuli ekya Uganda People's Defence Force saako ne mu police custody nga Muwanga Kivumbi takubikako kya mulubaale era nga babyegaana lwatuno tebamanyi gy'ali. Wabula olunaku lubadde lwa leero Muwanga Kivumbi aleeteddwa mu ngeri eri surprise, akubiddwa ku poliisi emanyikiddwa obulungi ku kita poliisi ekinnateetega omukwano gwange ali ampuliriza. Tuli ku Muhammad Muwanga Kivumbi era memba abaliko memba ng'akiikirira ku kwanga eyo ampuliriza yali akiikirira Butambala County era ng'ono yabakiikirira ebbanga eryawerako ddala era okukwatibwa kwe
kwekuusa ku kalulu akaaliwo mu 2026 jjojjo ly'abalamu gwe mukwano gwange liyampuliriza kakati oluvannyuma lw'okuwenjebwa obuseenene nga talabikako ebikuumadde amanyi nga Kivumbi mbu ebimukuba mu maaso ga siteshoni eno tegeza bulungi nnyo twebugendererwa kino kiggukwanga leeyampulira wabula tebakomyewo okwo era baatwalibwa mu kkooti e Butambala agende mu maaso n'okwerennemba n'emisango tya bamutaddeko charges empya oggyeko charges z'abadde nazo bali jjukira election country bayita ezikoddala ngasa bwageze mu maaso n'obutambula eno babirimu ekyo saagala okirabye naye waliwo ebikolwa ebyako nga leeyampuliriza oluvannyuma lw'abantu bati ab'ebitongole bikuumadde kitegeera Kivumbi ekibiina kya abaoyira mwami wa Kivumbi agamba bayikyanye bali bulamu kati njagala manyi lyali nga interview down nga ali kamagamba ebigatta abantu social media tewali information ebyo byali omungera kukutu era kiraliikiriza nnyo eggwanga era kano kalinga kabonero akalaga nti 2026 tekwali nti Uganda basibye Bwatambala mu maaso nga kuno okwa 2026 era abaaliko ababaka ba Parliament mu mwaka guno 2026 abatasobodde kukiikirira ababaka baabwe newankubadde okwemulugunya kubeddemu mu ba citizen mu nga bagamba tebaweereddwa mukisa kukirirwabo bali baagala bakirye mu Parliament nti era gavumenti oba ekitongole ekya Electoral Commission kyo kyasalawo nga bwe kyali kyagala wabula tekyasalawo ng'olwondo okwa 2026 abatuuze ne bali bakyalamu n'okukiikirirwa representative baabwe mu Parliament era okwemulugunya kukyali ku mimwa gy'Abannayuganda ng'omwana gwabwe okyali UG update osinzira obbanga otuwuliriza tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange kakati nno nkugambye Muhammad Mwanga Kivumbi ebyo byandiba nga si birungi oluvannyuma lw'okuddamu okubanga akwatibwa nawe oluvannyuma lwa kiwulirwa ku poliisi ebyo twabitegedde naye bweyasuulibwayo kigambibwa yawalennembeddwa paka mu kkooti e Butambala agende mu maaso n'okuweera ennemba ne charges empya newankubadde tezinnabeera kkiriya tetunnalaba statement efulumizibwa Muhammad Kivumbi otango guno gunaguli wabula embeera gyabemu n'engeri gyatundako badde ng'oli bannayuganda ekibaleetedde okugamba wali kintu ekyamu Muhammad Kivumbi kyagenda maaso okubanga abakweka Leader of Opposition Joel Ssenyonyi agamba nti ono abadde mu kucunyizibwa abadde mu tokyalibwa wabula bannayuganda n'amaaso n'okuvumirira embeera eno nga bagamba
kikolanga bino gavumenti okugenda mu maaso n'okubeera nga ekikolwa nga kino ekitunuulidde terina action n'emu gyeteekinga okubeera nga ab'ebyokwerinda bagufudde gano okukwata abali mu gavumenti so ng'ate constitution eya Uganda ebalambika bulungi nnyo. Opposition yateebwa mu constitution ebalagira okwerawo era ne gavumenti yennyini ebawa omwaganya era neewe ebbeetu ne bannansi okulonda oyo oba okuwagira oyo baba baagala okulonda. Bannayuganda bagamba eddembe lyabwe lyagibwako era kirabika gavumenti yo ebitongole byayo ministries ezimu tezigendera ku ssemateeka nga bwe yalambikibwa okubeera kubanga tulinamu ne kitwayita ipods ebibiina ebyegattira ipods kino gavumenti nga buli luvannyuma gyekulungudde ng'okulonda kunatera okutuuka waliwo akasi akakwatibwa ne kateebwa mu bibiina bino omulimu gw'opoozinga guwakanya gavumenti eri mu buyinza bayambe gavumenti buyinza ogendaanidde okubanga bali bibiina ebyo okuba bali kubibiina ekiri mu buyinza ensonga zino nazino byali mu constitution y'eggwanga Uganda limits ezitibwamu gyeko egirimu obuwaayiro okusinziira 1995 constitution yayagibwa obukugira institution eno eya UPF yasayininga kubeera ng'ekuuma munnansi era nga mu kyo under UPDF balina amateeka agafuga nti teri military officer yenna ng'ali mu kyambalo akkirizibwa kwenyigira mu byabufuzi bya ggwanga Uganda unless ng'amaze okuteeka wali ebikolwa nga yeeyambudde yunifoomu ye n'abizayininga n'asalawo kimu kati okuweereza eggwanga mu ngeri ey'amagye oba ayingirire ebyobufuzi aweereze eggwanga mu byobufuzi so nga tolina kugattika bintu bibiri. Tosobola kubeera munnamagye ate no ng'oli munnabyabufuzi awo kuba geekubidde. Ababaga constitution ekyo bakitunuulira nnyo nti omuntu ayinza okukozesa amaanyi n'obuyinza bw'alina ne power of decision making gy'alina okusobola okujeeza bannansi n'okubafuula akawuka kakulu nnyo naye baabuwe ensangi zino tulaba byakyuse kati ab'amaanyi tubalabako nga bagenda mu gawufuzi bali mu yunifoomu ennaku zino so ky'obusimanyi nga Uganda twalina nnyo zetusinziko kati twasinzira kuli kitwagunye okubaddewo abali mu buyinza kino tebaliwa nnyo attention ate abamu abali ku ssemateeka oyo ebagwa tulaba nga abamu nabo bagenda mu maaso n'okukwatibwa nga bajeezebwa. Tetumanyi nsonga gino eyimiridde ku ki ng'omukwano gwange ampuliriza naye nga oli kubbanga otuwuliriza natweyongako nkutegeeza nti ekigambo subscribe wansi weekiri kikoneko obeere nga otweyungako nga bwe tukyagenda mu maaso njagala nkutegeeza tukyali mu nsonga z'okuba nti nno omu ku bakulembeze ekya national unity platform
ayinza okukoma nga gwe omukwano nga kino ndowooza mulina okisanyukira kubanga oluvannyuma ebbanga lyonna nga bantu yeeraliikwa paka oba omukulembeze kibiina kiranga kya ssanyu kubanga okusinga nga bwe babadde nga beeraliikire nga bannansi beeraliikirivu. Ebuuza omukulembeze w'ekibiina ekya National Platform ali ludda wa? Kyaba akyassa. Kati ebibuuzo byonna ebibadde bikuŋŋaanira mu matu ga bannayuganda ne balinga answer nno. Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi akyatemya leero alaga ebuusabuusibwa kubadde emikubayo gy'abadde ali jjukira nti nga wabwa wabaddewo pressure y'amaanyi si n'owukawuka mu Uganda wabula nationally mu western countries pressure naye ebadde esusse Human Rights Watch esangibwa mu America saako ne Amnesty International naye ngeno esangibwa mu UK bagezezzaako okubeera nga bakangavula ku ddoboozi lyabwe okusobola okuba nga beenyigira mu bikolwa bino eby'okuba nga ababaka abaaliko ababaka mu paaliyamenti oba abakulembeze b'ebibiina ebimu ebivuganya gavumenti ebiri ku opposition bagenda mu maaso n'okukwatibwa ng'ekyonziira ne babambibwa ewatali musango ate ne babuzibwawo bubuzibwa ewatali wadde mayitire wa balaze wawe we batadde. Kakati kino kiba kiteekeddwa nga kusite ate kiba kiraliikiriza eggwanga kibeera kisirisa amaloboozi g'abo abagenda mu maaso n'okuba nga balwanirira justice mu ggwanga lyabwe n'okulwanirira enkola eya demokulasiya mu ggwanga Uganda. Weewaawo gavumenti nga yo tugenda kwogera ku bintu wano biri. Gavumenti nga yo saako ne institution emu yalayira okukuuma bannayuganda yalayira okuba nga oba ssemateeka agiragira okubeera ng'eri neutralized ng'eri neutral nga bawuza ombi both the government saako ne bacivilian ate institution eno erina kukolera wansi under civilian balina kukolera under civilian talina kumenya tteeka lyonna lyonna lityoboola civilian teeka era kooti macho eba egenda maaso okumuvunaana kubanga kiri ono yamawe zino nkubadde byakyukamu. Kakati amawanga ago ag'ebweru gatadde oba ebitongole by'ebweru ebirwanira eddembe ly'omuntu ebirwanira demokrasiya ebirwanira justice bitadde gavumenti ya Uganda ku nninga ku pressure nga ku social media okubanja Muhammad Muwanga Kivumbi kubadde kufuuse ensonga. Abamu mugamba nti pressure ebadde yitiridde yegenze maaso n'okubeera nga eyinula abaali bawambye Muhammad Muwanga Kivumbi omupulizentinga okumuwaayo mu kkooti kubadde tewabaddewo charges ziri awo zibamutaddeko naye bamutaddeko charges empya oba oliawo zetugenda okubeera nga tutegera mudda wabula bamugambye okuddamu okulabikako mu kkooti n'ennaku z'omwezi 11 agende maaso n'okubeera ennemba n'emisango oba oliawo nga n'abamutaddeko. Okyali ku UG Update TV nze nyongera kukujjukiza kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza abali emitala w'amayanja sibeerabidde era nga bulijjo ngenda mu maaso n'okubeera nga mbabuuzaako nti mugyebala egyo gye mututuusaako engalo gw'atannatweyungako oba ayagala otweyungako mu kutegeeza ekintu kimu ky'osobola okuba ng'otukolera. Kukkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe okikoonako n'oba ng'olungi
otwenga namwe abasharinga bebaze mukola ddala ekintu ekyamaanyi comment section nemuteekayo endowooza zammwe nammwe sibeerabidde ekintu kikola kyamaanyi nnyo mubeezezaawo amayengo g'omukutu guno kati nga tukyagera mu maaso kyabongerayo newankubadde munaatusonyiwa nnaku zino tubadde asiriikiriddemu olwa sisitemu yaffe ebadde egenda mu maaso n'okuba nga etutawaanya mu mikwano gyange abali amawuliriza nga omwaka tuzze tubaweereza naye sisitemu gye tukozesa awo ebiseera ebisinga zituuka nezikoowa era nezikaddiwa netuba nga twetaaga sisitemu empya okusobola okukola obuweereza obulungi naye mu mbeera eno gye tulimu nga tetulaba information tutagira ddala ogimanya mwetaaga okumanya ekigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe so tugambye ate tugenda kubandaaza tugenda kubeera nga twesowolayo mu mbeera yonna gye tulimu tubaweerezeemu n'omumanyi kye mulituwa naabeerayo nga ali omuzirasa asobola okuba nga atufunira ku byuma tugulira ku byuma ebipya sisitemu mpya netusobola okubeera nga tungamya ku mpeereza yaffe ekyo nakyo tujja kubeera nga tukisanyukira ddala bulungi nnyo kubanga omukutu nabagamba gwaffe omukutu mwe mugukuzizza era mwe abalina okugwongerayo era mwe abalina okugulwanirira guleme kubeera nga gusereba guleme kubeera nga gugwa ensonga tegikwekerera newankubadde si kyangu naye tugenda kubeera nga tubaweerezaayo mu mbeera eno kubanga kakati ate Uganda weesinga okunyumira wano information eno ejja gye musingira ddala okwetaaga kati wano ewali information eya follow-up okumanya kyekyagudde ku gundi yabadde ki banaye gundi yalabise tukira nti nno abamemba b'ekibiina kya National Platform abali ku ludda oluvuganya gavumenti bangi abakyabuliddwa mbu b'ekibiina kya National Platform bagenda mu maaso n'okuba nga babanja naye nga gavumenti tinaba kuba nga ebaddamu baddukidde mu bitongole ebyenjawulo okubanja abantu baabwe newankubadde tebafunyeyo ansa newankubadde kiyappaasoni waakyo Mariam Wangadya yalangirira nga bwe yali asuddewo ofiisi ng'alekulidde nga kuttemu obubwe ofiisi nga gibalenga nga tagenda kutuula mu kintu kyakumutyoboola bwekityo era obutambi obumwalaba wabula njagala nsooke nkuweeko akatambi kano nga Muhammad Muwanga Kivumbi agenda mu maaso n'okubeera akatambi kano Bosco. Okubanga omuntu yalabikira mu kamera n'avayo n'agamba nti nedda mutusibako matu ganzi kutuliisangu kitegeeza waliwo ensonga waliwo ensonga ate bagenda maaso n'okubuuza ekyo ekibuuzo waliwo ensonga kakati wakati mu mbeera eno gye tutambuliramu ng'eggwanga liri mu bweraliikirivu naddala bannansi ba civilians okubanga abakulembeze baabwe bakwatibwa mu ngeri ey'ekyeyonoono ey'okutyoboolebwa kyongera okutiisa munnansi alwanirira eddembe ly'obuntu kyongera okutiisa munnansi alwanirira justice obwenkanya ku nsonga yenna obwenkanya ng'awulira ekintu kyagenda mu maaso kyalimu tekiraga bwenkanya ku sayidi ye aba asaanidde okuba nga yeerwanako okulwanirira eddembe lye Uganda era mu constitution mwekiri kakati ebikolwa ng'ebyo tebitiisa butiisa munnayuganda gwonna gambye wabula bigenda n'okuttattana ekitiibwa ky'eggwanga Uganda
emanyikiddwa amawanga mangi. Bw'ovaayo ne mukwata abakulembeze kati we tutunuulira mu biseera bino abakulembeze abakakwatibwa, tulinamu eyaliko Lord Mayor Erias Lukwago engeri gye yakwatibwamu omuntu ng'abadde Lord Mayor w'ekibuga capital city w'eggwanga abeera ali so recognized. Bw'ogenda mu maaso n'omukwata mu ngeri eyo bantu baba babuuza ab'amawanga gali ddala lino ggwanga ki? Okwata sipiika abaddeko sipiika wa parliament oba bamukwata tannaba kuba sipiika n'omuyisa ng'ekyoku ttale n'omukyoboola, tukkirize oba tugaane oba okyobodde ekitiibwa kya ggwanga Uganda. Kati akaba kabonero akalaga nti oyagala ggwanga lyo oba ogezaako kuttattana ggwanga lyo. Ebyo byonna ebibuuzo musaanidde okuba nga mubyebuuza nga mmwe bannayuganda. Bwe tuvaayo ne tudda ku Miriam Matembe enkwatibwa gye yakwatibwamu, naye twagiraba. Oba oli awo gavumenti yalina ensonga zaayo bwaki yabakwata, ekijja kyegaana nze okuba yalina ensonga zaayo, oba tetumanyi na kumanya oba gavumenti yali ebakutte tetukimanyi, naye twabalabako nga bagenda mu maaso n'okubeera nga baleetebwa mu maaso ga kkooti era nga kuliko ne prosecutor awolereza ku sayidi eya state, kitegeeza nti nno gavumenti yali ekiri mu mitambo. Omuntu kasita aleetebwa mu kkooti n'aleetebwako prosecutor n'ajjako prosecutor wajjako ng'agenda mu maaso n'okusingisa omusango. Oyo omulimu gwe kusingisa musango gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oba waguzizza oba tewaguzizza. Ye alina okukakasa omulamuzi nti bye tumuvunaana ng'ayita mu kuwa obujulizi n'abalumirizibwa ba witness, ye oba wagukola oba tewagukola, ye kasita asubmiting ensonga ze ne zikakasibwa omulamuzi nga bw'azitottodde, automatically aba akoze ki? Aba akusingisiza omusango oba waguzza oba oyagala oba toyagala. Naye kyengezaako okugamba kyekiriwo nti okukuuma ekitiibwa ky'eggwanga Uganda nansi bokka, wabula nammwe abakulembeze abatwala eggwanga mu maaso, buvunaanyizibwa bwammwe. Mmwe mulina okubeera okuteekawo example ne mubeera exemplary eri bannansi. Jjukira nti mmwe mugumuziddwako bannansi babatwala okubeera nga muli kwegamba intelligence yammwe eri high, entegeera yammwe eri waggulu nnyo era mubategeerera. Kati baba basuubira okubeera nga basuubiramu ebintu eby'enjawulo. So tuleme kugezaako kuba disappointinga mu ngeri gye batulowoozesa okubeeramu. Bamanyi nti tuli bagezi nnyo, okujjako ffeffe abamanyi nti nno okukulonda okutwalayo si ggwe we yali asingamu obugezi mu constituency, wabula baakulonda nga bakwesize nti gwasobola obatuukisaayo obubaka bwabwe mu parliament ogende mu maaso okubakiikirira. So si lwakuba nti ggwe yali asingayo amagezi, abasinga ensobi eyo mbalabye nga mugikola, gwe nolowooza nti tebakusinga mu mugongo. Kati tubadde n'akalulu k'abakiyamaani wano, kati bakiyamaani be basimbye mu mugongo ne bawangula, bo balina endowooza egamba mbu kati bano nze abategeerera bonna bansimbye mu mugongo. Si ggwe abasingayo amagezi era si ggwe abasingayo otegeera, wabula bakwasizza buvunaanyizibwa. In fact wandibadde otandika na kweraliikirira olw'obuvunaanyizibwa bwe bakutisse, lwanditandise na kusanyuka, wabula bakutisse obuvunaanyizibwa bo bwe bandikozesa kinnoomu ne babutuuza mu ggwe omuntu omu. Obuvunaanyizibwa bw'abantu emiliyoni eziwangaalira mu kyalo kyo mu community yo, kitegeeza babukutisse omuntu omu gwagenda okuba nga buvunaanyizibwako. Ate era obakiikirire otwale ensonga zaabwe eziruma community oba ssekinnoomu. Teri basanyu, abamu bajaguza ne bajaganya, awo tebaba kujaganya, wabeerawo nnaku na bweraliikirivu nti bano bonna ngenda bahandolinga ntya, nasobola okumanejinga ebizibu bya bannansi bano bonna
ab'ekitundu kyange era zonna ensonga olina otandika okuziraliikirirako gwe mukwano gwange ate yampuliriza wabula tutandika kuyisaamu lugaayo namaaso abo abava kulonze mulowooza nti gwe abadde asingayo otutegeera okuba nga oli olaba tewali amusimbyeko oli abaddeko babiri gwe abantu bonna obeetisse bakulabyemu obuvunaanyizibwa nti gwe oyinza okubeera n'enkizi etuusa abantu abo ebatuusa mu destiny yaabwe n'okubakiikirira n'okuprovidinga means n'okubatirawo provisions zebaba beetaaga mu community yaabwe si lwakuba nti kyokola kiba kyamaanyi nnyo tewali mulala bakisobola biba bisoboka era nkyo naawe okimanyi wabula tulina kweberamu bwebezi ne tumanya n'otegeera ki ekyakusingisayo ki ekyakulonza n'oleka amalala wabbali n'otwala obuvunaanyizibwa obwakwasizza. Oli ku UG Update Civic osinzira oba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange nga bulijjo empindo obudde manyi obutuliira naye tugenda kuyitaayitamu wano mu comment section yaffe abantu nga basatu betugenda okuba nga tutumirako kimanyi buli kadde muba mulindiridde abagamba mujje muteekeyo comments zammwe obeere ng'osomwako wano naawe abeewaka bakimanyi nti okyali mulamu okyatemya oba ensonga eyo kakati waliwo ono bamuyitaani Jacaranda 1 webale kubeera ogambye the entire nation is taken hostage under gunpoint. Okay. Lukooya webale kubeerako